omanyi bali eri yangamba bagenda kola ka video ka TikTok. Ne bayingira ekisenge. Noba mugumu. Nemba mugumu nange nensigala ku byange. Kumba aleese obuwalawala obulala awo yo Sammy abunteezaawo yagambe ayagala kubanga amutwala kuyimba naye nga tagenda muzza. Obwo swimming pool abukutwalako bino abambali tebamanyi nti byaddala nsoma. Mukunja tayisaamu ng'ali waka temutulimba. Eno gundi laptop wano tuba tukola sociological. Omuntu ng'atakitegedde nga nze mu Luganda. Okuzaalisa abakyala abafa nga bazaala. Amaanyi nga maanyi Mukunja kati ne ku laptop oba osoma ki kati? Kubanga najjukira kwesi gyenkola ya busaawe era mu kusooka bali bampita Dokita Mukunja naye abaana b'e Makerere nabo bayize emize gy'abaana b'omu ghetto batandise okuntuma amannya amalala bampita Dokita Wanda bweki gwe mukutu gwe tuli ayona gy'osinzira okubanga otulaba Handspo Live nine Omukunja atasera Dokita tukateekengako kati oba owekkatakali eyali nnyonyonya byonna biteebwa byange eri ayinza onyiiga nga mbyogedde naye wesiibyeyite teri agenda kunvimbisaamu okategedde ate nga byonna mbikoleredde ate ng'obikoleredde okusoma abantu tebanakkiriza nno okyala abantu ze bamuza aye nga byasoma ebadda ne kati wano ndaba research ogikutte ogikwasizza maanyi bajja genda okukkiriza nti byaddala nga twambadde engoye za graduation and by the way mukyalo bankubidde nga bagaba batandike abantu bandi batandise oleeta awako emmere abalala nga baleeta enku okufumba emmere ya graduation badde manyi bakwaniriza okubanga walinnye Makerere yoli wakumeka Mukunja bwe batuuse Makerere ndeka nenga wakusatu kati MP waffe wa senior 6 Mukunja wa musajja wamani kati emmere tenvu nembagamba nti bane bamubutuuke Makerere bakwambalizaawo engule ng'oyambala engule naye baaba engule ekyali nakasomayo kati mpezeza omwezi naye buladi bitambula biti si byangu nnyo twaliza wamu naye just nebaza Katonda nti amumayi lwaki bagaa nti bannakkiriza nti nsoma balaba nga n'endongo etambula buli kimu kigenda ne midiya etambula nga bwe yali okategedde obudde bwo bukwasaganya otya obudde mwana gwera nga olumu kindya olumu binkwatirayo kati ku yunivasite naye nga ngezaako bibalansinga jasi ne bafani ne bambeereramu nti wenteekayo akayimba ne bakola tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja mubagambe nti tujja tebapowa bawanike fulaga tujja gwe atasera buli babeera nga bagiyisaamu eri nange no nsigala nvimbamu obulamu ne bwongera okubanga butambula gwe kyo nomanya kubaga kati ninawo booking z'ebivvulu yagimpadde ye Makerere ensonga za buloke zo nange ninze nkya myezi ena eryanda asooka likyajengako ng'alaba bulu movie kati ate olwonze musajja watowe ow'ensiga kati gwezo teziwera bagenda kunangira ka laptop abawala tebakotola baga bakola ekintu ekirungi omuntu aba akukyayi ate si mujjukize ebirungi bye wamukolera
bashuga mami bano tubaagala naye okutulangira okutambiseewo bannange nange njagala laptop gizaayo. Muganda Abdulaka omuwala mwannyina. Omuganda wuli omukazi yamuva. Muganda wa Doola. Era bonna bakazi bakulu. Nange abadde yajinta. Ati buloke mu Baluganda. Musanji wange. Mpozi bona abamukyala na mukyala. Naye kyagudde ku bulonoke. Njagala kuzaayo laptop. Buno noyinza mu amagezi ki? Bulono ayongera charging. byonna byakola eryanda lyayongera oddikyala myezi ena mingi okuteeka mu muntu ekisinga okunyiiza ne gavumenti ate esirise busirisi kuba yandibadde beeko ensonga za bulunoke. Abasajja balinyiriddwa bintu bya bulunoke bino bannange. Kyokka abasajja baba ku mativi ku malediyo tutunda eddagala ly'emirundi simanyi tutunda eddagala ly'embaluka tutunda katambi ku kyajinga badokita sefuko tutunda eddagala erikola omusuwa naye oba bulunoke yaaba kuki obubanga eddagala eryo oba terikola bambi ennaku yannomye kasajja kadde neŋŋamba kale singa tulisiti yagenda nakola eddagala ly'omusuwa naye kasi omukazi yafunamu omwana bunagamba bamukozesa ku nkomerero naye kakati atalina maanyi ga kisajja asokola bulumovi olubuto aluyingiza ati atalina n'abaana emabega wuyo nange nawe waliwo ebyesa ategedde bulungi kituufu osobola ba atalina maanyi ga kisajja naye nga okokinga amasasi owanda nga kaleeta obusungwe omwana yagambye bamukozesa mukunya lwaki abayimbi mulaga ensi nti mulyokke naye ng'ate abantu olukira nga bavayo babaabya. Museveni wano we yatuseetinga waatwagala ng'abantu nabo balaga nti oli bulungi eri emabega oba obonaabona osigala obonaabona ekitegeera nti kati abayimbi ekituufu olasinga abayimbi sente zo ze balaga baali tugamba bajjudde olinakubawa neeloga abantu tebanika emigono nobalaba bonna ng'ate kikulusi kyabadde kyesala abantu abo nga bawala bawanika emikono buladi wange baba nga kituufu basasudde emitwalo egy'egi muganda wange ddala singa omulimu guno gulimu sente singa omuntu bwati addamu yadde okudda ayimbe ogaggawala lumu n'ogenda kuŋŋamba abantu aliyeni be yafuna okaliyeni ye kale alina kyalagawo mukama mulungi n'abantu nga yabafuna ko freedom city ddala ng'omulimu guno mu Uganda guleeta sente yandizeemu obuyimba obonaabona abantu abajjula ordinary ne bajjula VIP ya freedom city ne bajjula zitebo ne bajjula ebweru ne bajjula ne mu kkubo abantu be bapakinga emmotoka ku freedom city zonna baazijjawo nga waliwo bantu noddamu oba omunaku okitegeera so kakati abantu bye balaba birala n'ebiri ddala ddala eno emegera zityola saanyu feekinga bulamu abantu mbaga ekituufu kyetuyitamu bulaali omuyimbi bukya nga weetaaga emitwalo ebiri naye omuntu aba takikiriza nti omuyimbi asobola okukeera nga talina ebiri era bba balina enamba let me for the telling you the truth bba balina enamba z'abayimbi abamanyi n'okugeya obasangeyo mu bokisi bwa whatsapp okimanyi omuyimbi gundi angambye mutereko data wa mutwalo mukitegeere naye omuntu wajja tasaakiriza nti oli omuyimbi yakuba ekivvulu abantu ne baanika emikono ddala asobola okwetaaga data w'omutwalo bulaadi wange nga tekisooka kukirizika kyovula nze mbeera mu buno obulamu obutamenya nnyo bulaadi kyesirina katonda yamanyi n'ebintu bya katonda oluusi bitabulamuuko omukazi abonyeebonye okuva ndooza bwe yatandika okwegadanga n'azaala omwana ng'abeera mugundi mu mizigo laba bwe yakajja afuna akayumba n'akebakamu emyezi gumu 2-3 katonda n'amugamba mpitaako okategeera obonyeebonye ebbanga lyonna mu mizigo otuuse ofunye enju olumaze ogifuna bekapa katonda nagaata ojja gyebakamu
bombi balekaje bali naye bonna kabalina we batula ne banywamu akacayi ne bagala tubabuzeebuze kubanga bagamba abamu njabuzaako bapasita baffe Katonda yatujjamu bagala Katonda yatutwala bw'ate abakozi b'ebibi sitaani yatutwala. Nawe oli mukozi wa kibi Mukunja ejo tulaba King Sheebah ne Sammy. Sheebah yali yawula addamu okulabika ne Sammy. Sammy oyo yamugjeewa ng'ate kyonna kyanoonya ajja kukifuna. Omanzi saanya obuggana abatulaba mbadde mmanyi Sammy ani mbadde mmanyi Sheebah we bavudde eri yakomyewo ku gganjano ekyamazima taliiwo. Kati gw'oli wano omulabawo Sammy yalina oyo omwana batute ebbanga nze nno nali nabimanya naye nensirika kuba nagezaako ne tumunoonyaako awo biki then oluvannyuma n'ekitegeera Sammy yalinnya ennyonyi n'ava ekkata. Kale can you imagining omuntu n'olinnya ennyonyi n'ova ekkata n'ojja e Uganda ng'ekikuleese maanyi ga mugongo maanyi ga bulonoke kukakasa nsigo ebintu by'ensi bitwemalizaamu bwereere. Era bwe yakomawo ne bakola olukujjukujju nze nalutegerako after naye nesaagala bba wa budde bwange so awa Sammy budde bwange n'abeera n'oyo omwana ne babeera bonna eyo. Ebyo nze okubalaba nga bapositinga abadde teyapositinze nti lwasoose omulala abadde naye ebbanga eyo lyonna okuva abadde yalinnya ennyonyi n'atuuka wano mu Uganda naye alye ekinava mu ekyo mujja mulaba. Mukunja access eno ndowooza nti gwe wandibadde nayo Sammy teyakubirako yadde essimu ng'akomyewo okubanga Sheebah at least bo bakwataganye ng'ate anti omuntu wamala okulya ate asobola okubuulira kati gwe nga gwe tabasobola kugamba mazima. Amazima nze nga manyi nabo bennyini bagamanyi baamala okulya kati nze mbanga mulabe we ate no nze sirina mulabe we ye ateekawo eyo embeera nze ndi kitegeera oba embeera yagiteekawo nga tuli kata we twagenda oyimba ekkata we yamala okumulya n'amugamba mbu wamma toddayo Uganda. yali alazeewo nze nali ntudde mu Sammy ennyumba ye ennene Sammy ennyumba ye ennene gy'abeeramu kati nze nali ntudde mu luumu ndala nga mmanyi bali eri yaŋŋamba bagenda kukola ka vidiyo ka TikTok ne bayingira ekisenge n'oba mugumu nemba mugumu nange nensigala ku byange kumba aleese obuwalawala obulala awo oyo Sammy abunteezaawo mbunbeesebeese ate bavaayo kwe kutandula ku bigere ng'endeyo ngenda okutuuka abagenze kola ka vidiyo ka TikTok naye byonna era bibeera byansi ate bagambye agenda kumulya biki byagenda omulya bye batamulyanga agenda lyako byalidde amale agweri ng'akalambo ka bbuluno jja lyako byalidde aleke obageyo ogenda nabyo bitwemalizaamu bwereere bulaadi. So kati omusinza awo ensumika n'okomawo naye kati then akuvaako wano kati nadda naye Sammy yanyiiga kubanga ye tageti ye yali nti Sheebah asigala eri kati kye baakoze nga bakola olukujjukujju bategese ekivvulu eyo ekkata kati ekivvulu ekyo era posita nze nabirabye ekyali kati yagambe ayagala kubanga amutwala kuyimba naye nga tagenda muzza anti ekyo kyolwolukwe nalugwamu dda ye ayagala wano baategese mbu bamutwala kuyimba Sheebah naye ng'ate waatuuka eri tageti aba tagenda kudda eno Uganda kubanga namubuuzizza ensonga eri nti tuyimba nze nyimba ne Sheebah kati lwaki ate womutegeka ate ogamba nze nti nze sigenda kati neŋŋamba lwaki sigenda bo bagamba nti bo babuukinzeeko King Sheebah ogutali musango kuba nange wano era waliwo shows nga nze bampita omu
waliwo neshoze nange oli agamba Sheebah gwe tusasudde so kati byona olaba kati ebintu byensi obeera awo noyagala buli kimu osike nakyo omuguwa so nokaddiwa nga tonnatuuka ku myaka gyakaddiwa. Sheebah tumulaba nga yagamba nti okubeera mu eri okubeera mu Ganjano ame wano ati sabeera mu eri ennyumba ya Sammy. Anti kati mu bulamu tulina stage zetubuuka ffenna ne Sheebah na stage gye yabuuka eka yabuuka stage y'obusajja busimaati wayo obwo obusiiga eddagala ku misuwa omusuwa ne gwereega obusajja alinamu nkola ensijja kiwakanya naye obwo obusajja obuleega emisuwa kati gwe lwaki waba alina ssente Sammy yava ne Uganda nga Sheebah abeera ku kkubo nga mulalu lwaki sente ze teyaziragira awo lwaki amulenze n'amala kolaki n'amala kufuuka bw'atyo so kati ebyo byonna bibaawo ekyo kisobola okulaga nti era ajja mmala mumuli amukozese amala asuule wali. Sheebah tanaddamu kukubira essimu kuva lwe yava wano taddamu kunkubira essimu waddamuko okuba nga omunoonya kati nzode nali nakimanya nti nze waliwo eyaŋŋamba nti yabalabye era nemmanya Sammy kuba Sammy noyingira wano mu Uganda tenna gwe yalaga nti ayingira yayingira ng'omubbi yagwa mugwe era yayingira awo biki awo kumbe baakoze eddagundi zaabwe okitegeera kati nange alina essagala ate mbeerawo nemezeemu nnyo buladi wange obimanyi kati tonafuna contact yonna ya Sammy kugezaako kubanga omugambo waayo ekintu kyoyagala okukola omuntu oyo nga nze mbadde muvunaanyizibwako andi era ne Sheebah kati muntu mukulu bw'ati olaba abakazi abo ebirala byonna osobola byumunyonyola naye okwepiikya okwo omwana kasita yeepiikyamunko kati sente nakyo osobola kakasa Sheebah ekintu kyokka kyenna omukakasa nti ekintu kyokka kyosobola kati okugamba Sheebah omukakasa oba mukubira essimu mugaye Sheebah komawo nina mukakasa nti nasiizeeko eddagala ku musuwa gusinga ogwa Sammy kyekyokka naye kati newoomugamba omuzimbidde mansioni kati ye ekikulu musuwa gye guli gutambuza omusaayi olina okuba nga omusuwa oguleeze bulungi kakati ffe bansigeemu ttaala limu olaba ne Bruno ow'ensigo 2 mataala 2 naye ebizibu byazze alina kuwayalinga mukyagamba alina kuwayalinga essaawa 4 before alina ensigo emu newayalinga mmeka ne Bruno ke naye alabika aliko kikyamu alabika Bruno ke yeebakakoko ku muwala bano abawala be bamaliddemu tayiri oba embalu obamanyi abo abawala nyumiza omuwala tugeze gwe ne bakutayirira oba ne bakusala embalu batayiri kati bwe gwako ng'owona ng'oli kuwona oba omaze emyezi 2 oba 3 oba ebbanga eryo nga liweddeko owona omuwala gw'osooka okwebakako gwe bayita omuwala gwe bamaliddemu embalu oba tayiri oyo omuwala aba n'akasagazi ku luseedi 2 kati omukulu alabika Bruno olabika oyo Sugar Miruutu eno gwe yafuna bamumaliramu embalu. Abasajja balina kukola batya kuba kati embeera weetuuse musajja bamuapukiipu naye bagenda tuga ekiseera babaabye abasajja balina okukola association ekibiina ekibagatta kati ekya Bruno ke kirina oba nga chairman waakyo ye Lwasa bakola batya olwo vice president Bruno ke Mr. Henry kati sekuritale yandibadde bambi awummula emirembe omugenzi jjajja Ichuli kati awo sekuritale tuba tuteeka waani ogwawa gwe kuba nawe olina ensigo emu ettaala limu awo nze sekuritale sekuritale deni kati awo mu kyokuna awo ani awaddako awo sipiika w'ekibiina tulondaani abali mu comment section batuyambeko tuteeke waani awo batuwe kumanya awo kubanga twetaaga okumanya ekibiina kino temuwera bangi waliwo abasirikidde mu kamooli naye nga nabo bali bubi kati abawala be babamanyi babawala batuyambeko awo batujulirizeewo okwo bo babamanyi naye abakulu bambala ne banyirira ne bakola n'akanyama n'ayita mu kkubo ne mugamba omusajja wuuyo ayiseewo kumbe musajja mu kkubo
musajja mu ngoye naye we yeeyambula kiba kitabuse kati Bruno ke jimu akuba yaki ekyuma kimumenyera ki agenda afune ki ddagala simanya waliyo kampako simanya biki abadagala mangi bana oba nagayo akakozesa agimiti teragaveyo okwena ensonga atubuulire simanyi agimiti wadda mu gavumenti mwenna musirise agimiti buli omusajja ayinza okuba nga obulamu bwo yeetaagira ddala obuyambi bwa agimiti kubanga laddu zitta mukwano gwo laddu zitta mufere talina yadde eddagala eritta ebiku yawayiga obugagga yega yagwa ddalu alina swimming pool yiga oba saalo kiri ekidiba ekyo ekidiba batuyita ffe twasimaawo swimming pool nabaddewo nze ensonga zonna nga nziraba bulungi nabirabye awo ku intaneti nalabye naye era swimming pool omwana tomutwalangako yadde ku kidiba bamutute ku swimming pool naye era nalabye teyawuze kitegeeza yagirabye bulabi naye amazzi yagakuttemu jasi yatidde buti era bakwagala kuganze kyemmanyi ati kakati olabako yadde kadiba oba bonna obukodiyo abasiguze babukozesa omusiguze aba n'obukodiyo obusinga bwe yandikozesezza oba n'omukyalo owuwe ewaka oba obuswimming pool abukutwalako bukefusi java busibe bukoze buti obwo bagenze ne musawuna bonna abukutwalako sawuna togimanyi nagimanya naye era gwe kyolina omumanya nti wamala okuwoomerwa enkomerero ya byonna kukusuulawo okategedde akakambi naye amwagala enju yagimuwadde naye nagirabye ate mutagenda kubanga apangisaawo maka gasa naye anti osobola osanga ago amaka nga yakagagabira abakazi 4 oba 6 era yebikonde byojja owulira nga bazze nga bali bagamba wano wange okategedde ke nkugamba weewalanga nnyo mu nsi ntero kikusomesa batuyigiriza nadafu abayizi abasoma Makerere weewalanga nnyo okusalawo okukola decision wulira ng'oli mu condition 3 bw'oba nga omusanyufu ennyo tosalirangawo mu ssanyu bw'oba nga onyiize nnyo tosalirangawo mu busungu akokusatu nagamba kaliwa n'omukazi ali mulaavu nakugamba kaliwa kati ono ya kyola mwana kati ono n'omuleete Makerere ezo ziba repeat to senior to class repeat eba muwaliyo zi repeat okuzaamu oba ogenda bigwa bugwi ya kubanga tosobola nakujjukira kyenaga nakugamba gundi eyokusatu omuntu ng'akoze atya ng'ayimuse akoze atya abayizi bali bano bangi baba balina otujjukiza ng'ayimiridde bakuyimiridde tokolanga decision ng'oli mu mbeera eyo abasajja bangi bagabye amamotoka gaabwe abasajja bagabye amayumba gaabwe ng'ayimiridde wamaliriza okuyimirira naye eggunda ekigwo n'agwa be bum nagamba omwana emotoka bagimpadde ne kadi eno genda owulira bikonde kooti okitegeera kati nga ffe abayizi abasoma postmortem okulongoosa abakyala abafa nga bazaala Makerere batukubiriza buli woobeera nga mu mbeera bwetyo tosalawo kati ne Sammy ebyo ebimu ali kubisalawo out of kuyimirira so sawa yonna naye omwana bagendayo mutwala kubanga twasembyewo tumalirizanga ye omukulu agamba nze okututa ate tugenda kukola bino gwe bebadde ogamba mbu ate tumufunire bizinesi ate tumutwala asome byayagadde agenda okuddayo soma omusajja yabirese ku meezi nze okusaba okwange kyonna ekituuka ku Sheebah kasita kibanga kirungi nsaba Katonda akifune naye lwakuba nti ebimu embitunuulira ndaba nga bamusuubiza bisuubize tebijja kukola ki
bamala okutomeza bagaya abo ye kasita amala okuwoomerwa mu byakuwo kale osobola n'ogamba Sammy alabye abakazi abalungi alinnya ennyonyi America London ludda wakkata ensi zonna zitambudde Kenya yabeera Kenya naye kiki naye n'obuuza kyanoonya ku musajja yakizuulamu okyolowooza tujja buuza Calvin Kayanja kuba naye yakwatamu Calvin naye Calvin tewatugamba Calvin Kayanja naye yakwatamu gwe tujja obuuza atubuulire omwana ebintu yabikola ati ebitandise osuula abasajja eddalo musajja n'alinnya ennyonyi muntu n'alinnya ennyonyi ngazi ola ebintu byensi bizibu bakata abakyala bali wano e Uganda abanyirira nga ye ekyamaanyi bamulinnyira booda oba naye kennyini ogirinnya naye pakeginga naye derivalinga ejja ekigamba kati ojjaka yagamba yabikola naye katunulira Sheebah gwe balinnyira ennyonyi naye Mukama Katonda oli w'amaanyi Brad naye nga Jaka yagamba bamuderivalingira abaana beekolamu ka derivalinga sebo musajja w'amaanyi oyo mumpewo eno gy'olaba abaana bali mu kubooda okwo bali ku ka derivari musajja w'amaanyi musajja beetaaga respect yabo respect Uncle Jack salute Sheebah mu ebigambo ebisembayo tumalirize kubanga kati okusinziira ku ggwe oli mu nnaku ey'amaanyi era ebigambo byo just Sheebah nkyenyinza okugamba beererayo ddala beerayo kyonna ekiza baakafaya sagala ojjukire nti ate kibanda gyali okitegeera n'abantu saagala badde kyolanaga nti ebintu bino kambiwumulirumu Brad kuba waliwo nno n'abagamba nga Mukunja Sheebah waagendera ogenda kugwa kyokka ndaba buli lunaku neeyongera bba w'amaanyi nabo baako kyobagamba bongereko kaddata ku ssimu okwo ngere okulaba Omukunja yaani ate Sammy sirina budde bumwogerako tolina magezi g'omuwa nange genina matono ate ntandika okugagabira abasiguzi kale tukomye wano olwaleero nga yeetaddemu akayimba